ne mu mirimu egimu gwoyinza okuyimiriza traffic officer asobola okuyimirizaawo gwe n'olowooza nti ali bulungi nnyo kumbe alina menstrual cramps mukyala gwe n'otandika omuzza mu bibyo nti ate ki nakukubirawo ekipapula nga teyali kikukubye nokukuba ekipapula n'omugamba afande bannange sooka onsonyiwa ate afande ndeka n'agamba tobibaako nekyo nyinyonnyola simbula emmotoka ogende ate enkeera n'omusanga nga wayisa akabanga nga aseka bulungi ayogera bulungi kale n'ekyo nakyo kibeerawo kubanga mukyalo oluusi ayinza okuba nga alina embeera si buli mukyala nti akifuna naye kigezezza bugeza nti singa osanga omuntu ng'alina omulimo gwe gwakola ng'alina terrible cramps yalibadde ali mu mbeera ki hormones bwe zikyankalana zireeta nnyo omukyala okuba nti omusaayi guno enfuluma yaagwo oluusi guwaganya teguba na normal flow kati eflow bwe eyonooneka kireetawo pain olw'okuwaliriza omusaayi guno gufulume olaba nga abamu batera okufuna obulumi obw'enjawulo kizibu ki ekirala kireeta menstrual cramps infections abaseera ebisinga abantu abasinga balowooza nti infections zikoma kukuleetera kusiibwa onagamba balina infections UTI candida oba osiibwa oba ofuna discharge oba ofuna abdominal pains bikomaawo naye kisobola okukuleetera n'okufuna cramps ez'amaanyi okulumizibwa wansi w'olubuto okumugongo amagulu okufa mba ng'oli mu periods zo nga kiva ku infections lwaki infections zino zigenda nezoonona amakubo omusaayi mwe guyita ne zireeta inflammation mu fallopian tubes mu uterus mu cervix kati bwogenda mu periods zo noba ng'oyita mu bulumi obw'enjawulo kyobala tugamba nti gwe omwana omuwala omukyala maama bw'oba olina infections ezo zijjanjabe ziwone oyinza okulaba nga ekyo ky'olina ekyo obulumi bw'oyitamu ate wabeerawo ababeera mu mbeera nti menstrual cramps zino zimusumbuwa omwezi guno ate ogujja n'ataziraba eyo embeera eva ku ki era abamusinga ne bebuuza kiva ku ki kati ekyo nakyo tugenda kibannyonnyola ensonga endala okubeera ne uterine fibroids ebizimba mu nabaana ebizimba mu nabaana bye bimu ku bisinga okuleetera abakyala okufuna kye tuyita menstrual cramps lwaki ebizimba bino bigenda ne bituula mu uterus bigenda ne byonoona emisuwa egitambuza omusaayi bigenda ne binafuya hormones nga n'otuuka mu kiseera ky'okugenda mu periods omusaayi ne guba nga tegusobola kufuluma bulungi gubaamu oluusi ne clots nga gwekutte bitole onagamba basooka ne bavaayo ebitole nga binene abamu n'abagamba nti wasooka ne gulwawo okujja nga teguli mu normal color ne gumala ne gujja oluusi nga gulinga nga guli black okuva kubanga nti oba olina uterine fibroids kati ebizimba ebyo ebisinga oli aba takimanyi ng'atunuulira butunuulizi kabonero kano cramps zaafuna naye bw'agenda oluusi ne bamukebera kyova tulagamba nti omukyala gwe atulaba kuba abakyala mmwe mufa nnyo ku baana abawala nze taata nyinza okubutakigenderako nnyo naye maama bw'oba wooli oba ssenga n'omwana bw'obanga ddala taata wo yaaliwo munnyonnyola omugambe lwaki bwe ngenda mu periods zinumizibwa nnyo ayinza obutakubuuza bibuuzo bingi ajja kusitula kutwale mu ddwaliro agamba waaye muwala wange ono mulesi naye nembeera mwayita mbadde nsaba mulabe engeri gye musobola mukolako asobole okutereera era bangi batera okikola abaana abo ne bagenda ne bakeberebwa bagenda okusanga oluusi abamu nga batandisa developinga fibroids ebizimba ebyo edda byali nga bya bakyala bagenze bakula mu myaka naye kati ennaku zino tubisanze nga ne mu bawala abato myaka 15 myaka 17 myaka 2 batandisa developinga fibroids zigenze zibaleetera obuzibu bwe butyo kale ekyo nakyo kikulu nnyo okujjanjaba ebizimba ekirala ekisinga okuleeta abakyala n'abaana abawala okuba ne PCOS polycystic ovary syndrome ereeta nnyo abaana abawala okufuna ekizibu kya menstrual cramps ebintu ebisinga birusi ebimu bye twogera birimu science mungi nnyo naye nga tulina obibannyonnyola kubanga era biba bikireeta ekizibu ky'olina nti ebisawo by'amagi okubaako ekibuubi ekikwata ebisawo ebyo kireeta ebiseera ebisinga okufuna menstrual cramps kuba kikyankalanya hormones oba tofuna normal ovulation kati system yo eba yakyankalana kijja kuleeta okufuna cramps ez'amaanyi mu biseera abamu bafuna ne mu ovulation period stage ng'abamu bafuna cramping ezo
kati gwe munaffe alina ekizibu ekyo gezaako okugenda okukebera oyinza okuba nga olina PCOS oba olina uterine fibroids oba olina urinary tract infections abamu babeera ne tube blockages enseke nga zaazibikira mu okuzibikira kw'enseke okwo nga mu biseera bya periods pressure edda nnyo mu nseke kati pain neeyitirira olw'okuba nti ebitundu ebimu birimu inflammations ez'enjawulo nga nosanga ofuna obulumi obwo obw'amaanyi fe abaami tuyinza obutabitegeera n'ogamba bino Dr. Ssenjeru byannyonnyola ate annyonnyola ki naye omuntu ayita mu bulumi buno ye aba ategeerera ddala nti ddala dokita kati ali ku point simanyi wa waggukira oba embeera yange gye ndimu agijjawo atya. Okay. Agijjawo atya kyekibuuzo ekinene era oli kyalina mu kadde ke tusigazza. Ekisookera ddala okukolebwa omuntu ayina ekizibu kya menstrual cramps nga kikusumbuwa ofuna obulumi obuyitiridde ng'ogenda mu periods tusooka tukakkanyiza tutya obulumi obwo nga tuli mu bujjanjabi okukozesa amazzi agabuguma. Amazzi ago agabuguma osobola okutandika okugakozesa naddala ng'okozesa ekiwero ekibuguma ne weenyiganyigako muno mu kifo ky'okukozesa pain killer kuba pain killers ezo tukirabye nti ebiseera ebisinga abaana abawala zibaleetedde ofuna complications ez'enjawulo kubanga abamu bafuna ulcers abamu batandika ofuna irritations mu mibiri gyabwe ne badevelopinga allergy ez'enjawulo olw'okuba nga abadamira pain killers ez'enjawulo gezaako okutta obulumi onagamba kasa nafuna menstrual cramps zino zitandika okunsumbuwa ate na developinga ne ulcers abamu ne badevelopinga constipation kuba tumanyi nti ezimu ku pain killers ezisinga bw'ozimira ennyo ate oluusi ofuna constipation olw'okuba ziyina engeri gye zinafuyamu ebinywa niba nga tebikyakola nga bwe birina kukola kati nasanga afuna constipation afuna terrible cramps ate cramps zino bwe zigenda zeeyongera omwana omuwala ebiseera ebisinga bafuna n'ekizibu eky'okubanga agwamu n'amaanyi mu mubiri ne immune system ye neeyonooneka nosanga nga bw'abeera ne cramps ezo taba na maanyi abulwa appetite nga tayagala kulya onatuuka ekiseera nga tayagala kulya mu biseera byabeera mu periods ng'osobola n'okumulaba obulabi n'otunula n'ogamba ono alabika nno tali mu mbeera nnungi olusu lusiiwuka aba tayagala kulya afuna olusi zimulumanya abamu ne zibaleeta ne diarrhea naaba ng'afunamu ne diarrhea abamu n'atandika okuba nga afuna ne kamunguluze afuna cramps avaamu omusaayi mungi naaba nga obulamu tebweyagala abamu kibaleetera okwetya omu ku bubonero terrible cramps zino bwe zireeta abamu kibaleetera okutya okutuukirira ebifo ebimu abamu we bakolera onagamba nze bwe mbanga ne mu periods sikola kuba mba nnumizibwa nnyo abanagamba nti nze bwe kuba kusoma ennaku esatu ezisooka mba saagala nga atya obulumi obwo bwayitamu omusomesa asobola okubaako kyamubuuza nga tayagala muddamu oba bayizi banne abamu obulusi bawakamenti baabwe nga babafuukira kizibu olwolwo okuba nti ayita mu bulumi obw'enjawulo kati ekyo abamu baba bafumbo oli nga bw'abeera mu mbeera ezo ng'afuna cramps ez'enjawulo nga tayagala wadde okumusala mu maaso kati bw'osanga omusajja atasobola kitegeera nti omukyalo ono ayina cramps ezimusumbuwa omugamba ate saati yange tewagigolodde ate bannange breakfast nga ngifunye leeti oyinza omutabula oluusi nga teyalitabuse olw'okuba nti alina ekizibu ekyo kale nebya menstrual cramps tebisobola kuggwayo naye ate bw'oba tojjanjabye ekizibu kino kuba tulaba nti tekiri nnomo tekiri nakyo kukiyita mu mukyala alina signs z'olina okufunamu ka pain akatonotono okufunamu oluusi ka weakness ninga si kuyita mu bulumi buyitiridde kiyinza okukuleetera okuzibikira enseke kisobola okukuleetera infertility era tulaba nti ebiseera ebisinga abakyala bw'onoonyereza ebitundu nga 3 ku 100 abayita mu bulumi obuyitiridde nga bali mu periods okuzaala kwabwe oluusi kuba kunafu banoonya nnyo okwagala okuconceivinga nga kigaanyi kuba homoni ziba zigenze zoonoonekera ddala ate tulaba nti kirina engeri girina gye kinafuyamu n'obusimu nosanga nti abakyala bayita mu mbeera ezo pain eyo engeri gyeradiatinga ennyo egenda eyonoona nerves ne muscles nosanga n'ekisenge kyabwe ng'abakyala ne baba nga bali mu mbeera zaabwe nga bali nnomo nga bamaze okuva mu periods libido yaabwe ebeera wansi olw'embeera ezitali zimu olwakadde abakwata obudde bagamba tetujja sukkako wano
naye gumnaffe atulaba bw'oba ng'oyita mu mbeera bwe zityo abamu babeera n'ensonga za njawulo ojja kututuukirira ku Biva Organic tulabe bwe tusobola okukuyambira ate gwe ate neekebezo oyinza oba tebannaba kukebera kuzuula oyinza okuba nga olina ebizimba oyinza okuba nga enseke zaazibikira oyinza okuba nga infection zezireese ekyo funa akaddo tukyaliye ku Biva Organic tujja kufunira products zaffe ate tujja kukuwa n'amagezi osobola otya okuvuunuka ekizibu ekyo ng'okozesa ebintu eby'obutonde tuli wano ku Lubaga Road ekizimbe ekiyitibwa Access Building eri opposite Hotel Sojovalo tubeerawo Monday paka Sunday lunaku luwo twetaaze osobola okutufuna sijja kwerabira kujjukiza be Lugazi Mukono Buyikwe tuli Lugazi okuliraana Shell wakati wa Shell ne Toto we wali Biva Organic branch eye Lugazi ate tubeerawo buli lunaku buli Wednesday tubaawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi ku branch yaffe eye Lugazi ab'Embalala mu Ankole tuli Mbalala ku BAM complex okuliraana Bank of Baroda ate ab'Embalala buli Monday esembayo mu mwezi tubeerawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi buli Monday esembayo mu mwezi era ndowooza banaffe ab'Embalala ennaku z'omwezi nga 25 ejja okuba Monday esembayo mu mwezi tujja kubaawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi ab'Embale n'abategeezeza nga 21 ab'Eyiganga 22 ne Kamuli nga 23 ngenda kubeera nammwe tujja kubaawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi banaffe abali mu bitundu by'e Kasana Luweero Ngoma tuli Kasana okuliraana Airtel era lunaku olwa Tuesday ku branch yaffe Kasana tubaawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi bannamityana tuli Mityana opposite ne main gate y'eddwaliro lya government era Mityana lunaku olwa Friday tubaawo n'ekipya ego munaffe ali Mityana Biva Organic ffe tukukolera zukuka bw'oba olina enkenyera ng'oli mwami wake up call waali leka ekisenge kitambule bulungi nga tekirinaamu kutaataaganyizibwa kuba amaka bwe gaba nga gaggumidde oyinza ogamba abeeyo mu gye muli gye tuli naye kasi ogamba abeeyo gye muli onaagamba n'ebizibu ebiri mu maka gano waabitegedde omukyala atandika okututola ebizibu nga 10 omanya amaka si manywevu oluusi nga kiva kuba nti omwami ekisenge tekitambula bulungi nze Dr. Ssenjobe tweyanza Dr. Ssenjobe ensonga zeezo bannaffe tokkiriza kuwangala na bulumi jangu ofuna okuyambibwa ku Biva Organic nze Walugeme Moses mubeere bulungi